Mwenna abavubuka abali eyo abawala n'abalenzi mwebale okubanga mwekuumye ate nga mwagala n'eggwanga Uganda. Jjajjanga kitalo. Kitalo nnyo munnange, tuli mu kunyolwa oluvannyuma lw'okufiibwako Jeno waffe. Eggwanga tuli mu kunyolwa wadde nga kyewuunyisa omulembe guno abantu gwe balowooza nti ate guli smart naye ng'ebintu bye gukola ate byadda nnyo ku byaffe tulaba byadda. Okuzina mbu omuntu afudde n'ozina olwo n'ofuna ki? Abazinira nti Tumwine yafudde bafuna ki? Sikitegeera. Tumwine sente ze zakyuseeko ku akawunti, baana be bagenda bonaabona, bagenda nagula private jet. Bakirowoozaako ng'afudde kati abo bemuzinira. Amazina gammwe tegamatalinga. Anti kubanga first of all galaga nti omuntu tali ready mu mind. We may disagree, abantu bafa bulijjo. Abantu ba NUP basinga offa kubanga beetaaga ennyimbe, so beekolako mu struggle ne basobola nga waliwo abalina offa abalala bajje mu nnyimbe. Naye tewali yaddawo n'aseka. Ennyimbe bazeetaazaaki? Anti bakuŋŋaane ate banaakuŋŋaanirawo balabe pulezidenti waabwe, so wabaawo afa ne basobola okukuŋŋaana. Buli wiiki gwe kigenderere kiri koloni era ogenda mu NUP kati wakafa kubanga kiri laikire. Wiiki eno Lukwago, wiiki eri gundi Mulyonya, muli wiiki eri kati nakati waliwo abakoze ki abafudde. Naye tetuzinangako kozi ku nsi tuyita muki kyabadde backward nnyo okulaba ng'abantu bonna abeekwata ku NUP bazzeemu ekintu nga kye baakola Kuulanya, naye sitiru nga mukama waabwe ali mu bivvulu azina ddombolo, simanyi we babuuba amasimu, simanyi we bagenda mu mbaga, simanyi we beepakaditya Uganda is bleeding. Kati twanyoleddwa nnyo naye tuli saddendi n'ebigambo abantu naddala abali ku intaneti bye mukozesa kyetwala nti yenjanga generation. It is disappointing. Kyogamba Bobi watagendeko mu bivulu bataazinemu mazina gaabwe olw'okuba mwafiiriddwa. Kituufu ng'omukulembeze ayinza okwagala okukwatagana ne generation nekimutwalako mu kivulu kyabadde kirungi nnyo okuwagira Fikifumeka, congratulations Fiki, naye as in politics ate ezo max ziba ntono nga waguddewo hero w'eggwanga n'afa. People expecting her to be at your utmost, no genda no grieving. Omanyi mu politics olina zanya kadi. Katoli waafiirwa nodda mu kujaganya n'otagenda yo. It depicts you in a bad light. So olina following your pride no genda kati nga mukisha muntu. Tayinza genda mu kivvulo. Era aliwa Elly Tumwine. Balwana bonna. Yes, naye tekikwetaagisa okubanga obadde mu America to grieve with Americans. Tobiraba nkobi ne bya Floyd nga bamuse. Don't Ugandans grieve? So sadness is crossover. Omuntu aba afiiriddwa nga General Elly Tumwine ng'oyagala fuga ggwanga, it is at your utmost okusituka n'ogenda n'obaawo oba oyagala Museveni oba nedda kuba gwe oli wansi yonna ate oyagala ekintu Museveni ky'ayina, so olina okukola ebintu ebikuteeka mu picture ki ennungi. Kino kigenda Bobi Wine yekoba n'abawagizi. Kigenda wa Bobi Wine nnyo n'abawagizi be nti kyalabise bubi ate okubanga abawagizi be bazina ate nga naye ali mu bivvulu. Sigamba nti yakiwagidde, sinnamulabako, naye nkugambye nti the fact that Nelly Kulumbe teyakoze eki tagenze ate nga buli muntu afa. Omulimu gwa gundi oli omusajja yagutwala yasookawo. Omulimu gwani? Oli omusajja tomanyi gwe mwajje Kayunga asoma ebiranga atakyalina omulimu, yabeerako mu vidiyo yatayizaako ku kyasi yensi n'emulema. Omusajja omulimu yagutwala nga buli afa yasookawo. Naye Walukwago ne Watumwine oba baamukola ki? Walukwago yagenzeeyo nkeera. So kyewuunyisa era tolisane. Kati oba talina kasente kati mutamuza mu bifo bino engeri gibini muno baziika wala, obukungu bagakubadde wala, talina facilitation. Era munnange ekyo mukyogera naye ku mmotoka ya petrol gye tulaba etambula buli eri ne wano nga ye yennyini alina ne petrol station eGomba. Kiyinza tugamba talina amafuta agayina ssebo. Wadde amawulire amapya alina petrol station ewa? eGomba Kanoni. Essebo. Mawulire gali authentic oba just? Essebo gali authentic. Ani yazzaake ya? Bobi alinayo petrol station Kanoni Gomba. Bagiyita bati? Siri kulinnya gwe kyoba okakasa genda onoonyereze oba eGomba Kanoni. Bobi Wine alinawo petrol station. Gwokonfaminga nti weeri? Ekirala kye twagala okubuuza mugula jet eno private jet ng'ate abantu bafiiriddwa tekirina kye kiraga ggwanga muno abantu abamu already eggwanga lyabwe. Muli bavubuka mwakakolera emyaka ebiri olina apartment olina akawundo simanyi oli YouTuber simanyi ovuga kawundo
kati jena akoze emyaka 3 mu 5 helicopter kyeki what is a jet kyogamba sente ze zivuddewo ku account ebyo mwino bikomya mbulaba amaka ga Tumwine ako gabadde na matono nnyo ku Tumwine you mean it should have home in every district. Why? Yes, General Security Minister inacho kwa na amaka gamu omuntu yali security minister you know kubango ine bifo mu gwanga era nze ndabanga ebyo tono nnyo Elly Tumwine family yewe begule ennyonyi ejigula abantu bategerete abantu abamu mu bajje mu level za mmwe tuli mu nsi ntino Katonda yatutona nete tuenkana waliwo abayino sibo obuguwa okukimeya time okuleeta emmere n'okubeera bakibosire Tumwine kibosire ate fundraising eno yo yetu bateeka wanga mutanzo olusonda ennyonyi gye mwandiguza obuguzi munange bw'olifirwa ng'olina emikwana ebyo ebituukawo omanye abagagga bafiirwa olumbe lubeera blessing in this guys Lukwago yafiiriddwa taata we naye alina miliyoni 2 mu akawunti mabugo buli kintu kibayita erinnya nawe kola erinnya olabe naye kati olw'okubanga ofiirwa n'obanga tolina baamanyi be babaka bya wiikezi Lukwago ye ali ati ku miliyoni 2 ate zikyajja okitegeera so kati ogamba bagagga buli mugagga afiirwe nedda kyegambye nti bw'okola erinnya kati wabaawo waliwo osondera famire ya Tumwine egula ennyonyi why not kwoli ogenda salwaki ebigambo bye bisembayo eri ebigambo byange biri nti newankubadde nga tuyinza obutakkaanya mu nsi yonna mu biseera by'okufiirwa n'okulumwa tuba abantu nga tusigadde tuli Bannayuganda twewala ennyo okukozesa emitimbagano okujaguza nga waliwo afudde omuntu gw'ojaguliza tomanya bantu bameka abamuliddeko naawe w'ojaguliza wayinza okuba akussa obusaaka ki akasiiso saagala guno omuze gufuuke gwaffe Bannayuganda kintu kiri sad sikiwagira era nkivumirira baagala nnyo mbagalira ddala njala mutambule bulungi naddala abakozesa bodaboda mutambule bulungi n'abazivuga